إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغنا بيتي ونمجد بيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نبان بوليتيزا baganda bange dilonyi naze mbalamira nnyo nga nange neeramira nze nsooka okweramira okubeera nga tutya Allah tabaraka taala obukakafu bw'okumutya. tutya Allah azza wa jalla, mu kutya Allah mwe muli okwesiima fi dunya qabla al akhira. Olwaleero lunaku lwa kitiibwa biidhnillahi tabaraka wa taala, era nga twebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa taala eyatujja ku darusi yaffe yayita natususa ku darusi yaffe ey'olwaleero, naye nga mujjukire nti tulina endagaano biidhnillahi tabaraka wa taala gye twakola mu hal yawmuka islamiyun, abaffe olunaku lw'obusiraamu beera ennaku zo zonna zibeere nga nsiraamu biidhnillahi tabaraka wa taala. Era nga kyosooka okuteeka mu bulamu bwo buli lunaku okubeera olunaku lw'onti busiraamu kwe kubeera nga osaala esswala ate ng'ogitegeera biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam, kyetwasobola okubeera nga tusooke tutunuulire mu swala eno ye attashahud oba attahiyatu biidhnillahi tabaraka wa taala, era nga tulabye ensonga ezitali zangeri zimu ku attashahudi mu swala yaffe, ate nga esswala yaffe tugyebeeramu buli lunaku. Twagamba nti darusi yaffe eno mwe tugenda okubeera nga tusomera attahiyatu yonna okugimalayo. Kinsuubira nti wiiki eno yonna mubadde nga mukola practice biidhnillahi tabaraka wa taala eya attahiyatu yaffe okubeera nga tugisoma biidhnillahi tabaraka wa taala, naye nga twagamba nti tugenda kugisoma mu mutwe. Tya Allah subhanahu wa taala gisome mu mutwe, kyonna Allah kyanakusomesa totunulako, gisome mu mutwe okuva lwe twatandika paka we twakoma biidhnillahi tabaraka wa taala, kuva ddala ku attahiyatu n'okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam ne edduwa zetusomyewo awo nga tutunaba kutola salaamu duwa ziwerako biidhnillahi tabaraka wa taala. Nga tutuna okweyongerayo twayagala tusooke edduwa zino tuzikwate, kubanga tuyinza okuzisoma obusomi mu kitabo nakyo naye nga tutuzikuta ate nga tuzeetaaga mu swala zaffe biidhnillahi. Bannange mukimanyi nti mutaddeyo amaanyi g'amaanyi, era sobola ekitiibwa Allah subhanahu wa taala akkirize kaweefuwe wammwe, wallahi mukoze kyamaanyi nnyo kubeera nga musoma okutegeera esswala. Mukimanyi nti abantu basaala, wallahi abantu enkunya n'enkuyanja abantu basaala, naye wallahi abantu tebamanyi bye basaala. Abantu tebamanyi bye basaala, naye wallahi tusobola ekitiibwa Allah azza wa jalla atuwangaaze n'enkolagana bweti okweyigiriza okusaala, naye wallahi abantu basaala bulinaku. Balaba emiziki bajjudde basaala ezzwala nga jamazi bayiseeko ne basaala esswala, naye wallahi enkuyanja abantu bangi abasinga omu tebamanyi kusaala. Era nga wakutta abantu mu nsi uno n'obasimbya layini ne buli omu atandika okusaala, asaddemu ebituufu wallahi bayinza okuba nga babale mubazi. Naye nga lwaki omuntu we osala naye nga byosala tubitegeera? Lwaki osala nga byosala tubitegeera? Ddala obeera mutebenkevu mu swala nga byosala tobimanyi, nga attahiyatu togimanyi, ng'okusalira omubaka tokumanyi, nga tumanyi dduwa zava ku mubaka sallallahu alaihi wasallam n'otebenkera. Lwaki kacyansinga kano bwe tuba tukafunye tetukakozesa? Lwaki katuyitako? Lwaki okkiriza kyansinga eno okuyitako? Omanyi bantu bameka gwe Allah mu bantu balonzeemu n'akulondamu obeeko ne kyoyiga ku swalayo eya buli lunaku? Kyokka nno basaala nga tebamanyi ne sunna ne bazisaala ne sunna muntu nasala farada ne sunna naye bw'omugamba nti somera mu tahiyatu somera mu tashahudi oyinza okukaba amaziga wallahi, naye nga emyaka n'emyaka badde asaala era nga esswala tezimuyitako.
ne bw'otunula bya ssaala weewuunya okuviirira ku ntandika y'esswala naye tusomera edduwa eggulawo esswala oyinza okukaba amaziga oga nti someramu al-Fatiha olina esswala gyemanyi mu Qur'ani nga wallahi oyinza okukaba amaziga azikari za kuruku kuza ku mavivi tusomereyo ku azikari zisukka 3-2 ku ruku bwe tuba tuva ku ruku tubyogera biki ku sujudu tuogera biki bwe tuva wakati awo nga wakati wa sujudu 2 tuogera biki attahiyatu tuogera biki wallahi oyinza okulaba abantu enkuyanja n'ensonga ezo nga tebazimanyi wala hawla wala quwwata illa billah lwekyo teekayo nnyo obwongo teekayo nnyo okwagala teekayo nnyo okutya Allah azza wa jalla nti esswala entuufu Allah gy'agenda okukkiriza tabaraka wa taala eyo mbaka gyeyayigiriza sallallahu alaihi wasallam n'olwekyo tokoowa ebbanga lyonna nti balamira akasente koolina afadhali kaggweremu embizi naye ng'oyiza eddiini ya Allah tabaraka wa taala abantu bateeka embizi ku ssimu ng'agenda kuwuliza music agenda kulaba mawulire agenda kulaba mupiira agenda kulaba oluusi bintu ebyaganibwa mu ddiini y'okya Allah tabaraka wa taala agenda kujoga Allah tabaraka wa taala mu embizi zatadde ku ssimu naye kunoteekako embizi wonna wali mu kasenteko n'ebiseera byo ng'ogenda kuyiga attahiyatu ng'ogenda kuyiga kusada mbaka sala sala ng'oyagala kukwata dduwa zetusoma oluvannyuma lwa tashahudi nga tonnatula sala nga zoyagala olwo osubire nti oyina ddaala ki mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala olinga tatiko embizi agenda kulaba omupiira gwotatiko embizi ogenda kuyiga attashahudi ogenda kuyiga attahiyatu ya akhi shattana bainakuma wallahi byawukanira ddala nnyo mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala mbagala nnyo ne mukole ekisonna ekisoboka tuyiga okusaala abooluganda b'ekitiibwa tuyiga okusaala esswala yegenda okubeera nga yegenda okusooka okubalibwa ku muddu mu mirimu gye tugenda kiraba inshallah tabaraka wa taala mu bisobo byaffe egy'enkomerero tunatira okutuuka waawo inshallah subhanahu wa ta'ala emirimu egonda okusooka okubalibwa kigenda okusooka okubalibwa ku mirimu gy'abaddu kikiswala naye nga ogisalanga nga tahiyatu tugitereeza nga tugimanyi ng'ebigambo bikyusa amakulu gaabyo ng'ennyukuta tuzitereeza empeereza tuzitereeza lwaki naye ng'ate ekyewuunyisa nti omuntu aba asaalidde emyaka n'ogamba nti bulijjo kati osaala biki emyaka 3 gye wakasaalira emyaka 4 gye wakasaalira emyaka 6 gye wakasaalira naye nga attahiyatu tugitereeza kati obadde osaala biki ebbanga eryo lyonna era nga luli walinga ku kyokunoonya okusaala okutuufu naye ate mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala bwakitiibwa nnyo ate bw'otegedde nti weetagisa okutereeza ate n'otereeza ekintu kya bbeeyi nnyo mulimu abatamanyi ate nga tebagala kutereeza era nga tebalirende kubeera nga batereeza tebagala kumanya naye gwategedde ensonga eyo n'ogiteekako amaanyi n'ogiteekako essira mwana wattu sebo ekitiibwa Allah azza jalla ffenna twanguyirize wamu ffenna tutebese ebirungi ffenna tuyigirize wamu biidhinillahi tabaraka wa taala tuyige okusaala bajjamaani tuyige okusaala naye nga wallahi kiriba kya bulabe nnyo kiba kya buswavu nnyo omuntu omusiraamu okutuuka mu maaso ga Allah azza wa jalla nga mu busiraamu yawangalamu emyaka 7 emyaka 5 emyaka 3 emyaka 2 n'esswala ze yasaalaga naye nga temuli swala yonna ntuufu n'emu temukiraba nga kyakwewuunyisa wala hawla wala quwwata illa billah si kyakwewuunyisa buluganda bebitiibwa nga tumulira kutusaala yaki kikwasa ensonyi kinabagamba era nkibagamba ti mu busiraamu afadhali kale alal aqal ekitone nnyo yiga okusoma Qur'ani y'ekitiibwa omanye oyige n'okusaala busiraamu bupine ebirala byonna kali ogende nga ng'oteeka buteesi mukola naye nga by'oyinanga ng'emisingi gy'ozimbiddeko ekintu ng'omanyi okusaala era ng'omanyi okusoma Qur'ani y'ekitiibwa omusiraamu bonna w'oba oli kati wajja ogendera okutandika okubeera nga osoma tawhidi n'okumuteeka mu nkola n'okusoma amateeka g'obusiraamu fiqhi okumuteeka mu nkola obusiraamu bwo obukole ng'obutegeera naye ebintu ebyo biri binaba nga bikyaganye mu bulamu bwo yakhil kalimu simanyi bulamu bwo bugera kubeera buti simanyi ennaku zo ogenda zifuula otya ensiraamu nga tomanyi kusaala nga tomanyi kusoma Qur'an ennaku zo okuzifuula ensiraamu ogenda zifuula otya Allah yamanyi tabaraka wa taala naye nga beera n'ennaku z'obulamu bwo zonna Allah zekula nga nsiraamu sookera ddala omanyi okusaala biidhinillahi tabaraka wa taala omanyi n'okusoma Qur'ani y'ekitiibwa oteeke tawhidi mu nkola oteeke fiqhi mu nkola ojja kubeera wa mulembe biidhinillahi tabaraka wa taala mbagamba
tolwaleero bugenda kusoma insha Allah tabaraka taala at-tashahhud oba at-tahiyyatu kuba twatandikira paka wetwakoma nedduwa zonna awagamba batya awagamba nti at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد التشهد والتحيات n'okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam tugiyita attahiyatu lwaki olw'ebigambo ebisooka bino bigamba nti attahiyatu amakulu gabyo twagala babiyize tabaraka taala tugiyita attashahudi lwaki kulwokubanga waliwo mulimu okukakasa ow'ekitiibwa Allah nti yasinzibwa mu butuufu tabaraka taala bagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kati ng'okusala omubaka bw'okuwulidde n'osalira omubaka kati n'otandika edduwa gye twasookerako ddala mukimanya bamagye bakyogerako gamba nti allahumma إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ندوى درجة الزاكو إذا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ندوى درجة الزاكو اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ندوى درجة الزاكو إقامة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ندوى درجة الزاكو إقامة اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ندوى درجة الزاكو إقامة اللهم حاسبني حسابا يسيرا ندوى درجة الزاكو إقامة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نعم بما قال ندوى درجة الزاكو mujjajjire tabiidinillahi tabaraka wataala naye tujja kusooka tuyimirireko tutereeze kino tukikwate bukwasi insha Allah teekayo amaanyi teekayo okulafu bano edduwa ojja zikwata ng'okutta ebintu bingi ng'okutta ennyimba okutta ennyimba ezaalingala ez'oluzungu ezaki ez'olugala noziva nnyukuta ku nnyukuta ennyimba naye tashahudi nekulema nedduwa zaayo n'okusala omubaka sallallahu alaihi wasallam lwaki toteekayo amaanyi nodde wali mu kasonda buli lunaku edduwa ezo nozikwata nosobola okuzikozesa otegedde zikozesenga mu swalazo ezalabikibwa mu swalazo eza sunna mu swalazo eza buli kala yonna biidhinillahi tabaraka wataala n'ensonga eyo biidhinillahi tabaraka wataala ninze okubeera nga ensoma zammwe muzireete okutandika ne ku makya kati insha allahu tabaraka wataala mutandika okusoma biidhinillahi tabaraka wataala barakallahu fikum wajazakumullahu naye nga mbagani musoma mu mutwe insha Allah tufai byonna byonna osoma Allah byana kusomera byojja okusoma naye ng'osoma mu mutwe ng'ojja okulabira oli otya otuuseewa weetaagisa ki ng'osoma mu mutwe tusoma mu kitabo wadde wewandiika barakallahu fikum wajazakumullahu khairan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka naam